And we got, how did we get the lead? We got scrap for the batteries, and we had to remove the lead and Owabari omujenyi mukuru yashobora ngu itendekere rikatebwaho kuteeka Uganda ha mutindo na mnongo by'okuyiya ari kugira ngu ebintu byingi tibirukukorwa mu Uganda. Lwaleero tuli wano mu kifo kyaffe kiri Lwebitete, tukiyita Engineering Development and Innovation Center. Ekifo kino kyateekebwawo nga twagala okuteeka government eggwanga lyaffe ku mutindo gy'okuyiiya n'okukola ebintu, kubanga mumanye nti mu Uganda tuyingiza nnyo buli koyagala olina kukakola order kukajja China, buli kamashini buli kyoyagala okola kyonna twetaaga kukajja China. Itendekere niryegesa abeegi ba engineering obukugu na mnongo bari kushoma aho Dr. Musenero yashobora okwitendekere noshoma kandi orukukora ekyo orukushoma. Ba engineer abasinga baba bamaze okusoma bwa engineer babalala bamaliriza ne bajja wano, naye wano tetusomesa theory, sikutuula mu kibiina, naye wano oyiga nga bw'okola ku kintu kyennyini kyokolako kyennyini, tukiyita flexible factory model. Kati concept eno twagifuna kubanga twagala nti bwe tuba tuyiiya mu Uganda endowooza zaffe oba ebyobuyiiya byaffe tusobola obikyusamu ne zibeera nga zi factory. Abeegi okuruga mu University ya Mast, Kyambogo, Makerere, Ndejje hamwe na Elgon Technical nabo bandize kubanza okutendekerwa ha mwanya ogwo. Itendekere eri niryo lyabanza mu Uganda. Kifo kino kye twasookerako kubanga ngabo bodalowooza kye kisooka era kibadde kyakuyiiya, kati tubeera n'ebyo bye tugamba pathfinder, kugamba olina endowooza, olina concept naye oyagala ogiteekeko mu nkola oyigiraawo. Kati eno EDIC yesooka mu Uganda. Bannaffe abalala mu ggwanga baali balowooza nti tuzimba ssomero oba tuzimba technical nga zi technical endala, nedda eno si technical era si abantu kujja wano ne basoma ne bafuna diploma, nedda wano tujjawo kuyiga kukola bintu oba nakukolerawo bintu ebifuluma. Abeegi abandize kutendekera ahitendekere eri ebintu byo bashobora. Tukija hano ya EDIC gukora internship, tukija hano twayiga machines, machine CNC, machine ikosa computer, nekosa computer ku machine nebasa gukora surface finish, nebasa no gukora, can even do this agent, can even nebasa gukora ebyina holes, nebasa gukora different parts. Bawe najja ku EDIC tuyize ebintu bingi omuli lathe machining ezo conversion, ne tuyiga vertical milling machines, ne tuyiga ne horizontal milling machines, shapers, ne tuyiga slots, ne tuyiga hydraulic processes, ne tutuuka wano mweno workshop ne tuyigamu CNC machine. Gasha kwa Susan Arino Mukisa ahabwa Tayari West.